Mukama Katonda yeebazibwe, tumwebaza okuba nti atuleese wano olwaleero mu kusinza kuno ku nkomerero y'omwezi nga tuzze wano okumuwa ebyetaago byaffe ate era n'okumwebaza ebirungi byatukoledde. Katwewombeeke bannange, tutandike okusaba. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza okuba nti otuleese wano n'abasumba baffe nabo n'obasobozesa okuba nti bagenda okutuluŋŋamya okutuwa emmere ey'omwoyo, omusumba Stephen n'omusumba James, era twebaza ne bannaffe abatannatwegattako, tubaleeta mu maaso go Mukama, obasobozesa okutwegattako. Era Mukama tusabira abo bonna abatagenda kusobola kutwegattako olw'embeera ez'enjawulo. Mukama, ebigambo ebirungi Rev'd Mugerwa by'anaagenda okutubuulira tubiteeka mu maaso go, era naawe naye kennyini tumuleeta mu maaso go. Mukama, omuwe direction, omuwe ebigambo ebirungi nga Mwoyo Mutukuvu amukwatirako, bisobole okujuna emyoyo gyaffe. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amiina. Katutandike okusaba kwaffe n'oluyimba olusooka. Buli muntu yenna awulire ebigambo by'omulokozi w'ensi, bonna wonna wonna ati akkiriza alirokoka mu ye. Munjiro gyendi abakoye nnyo, munduke muwummulenga n'essanyu. Buli muntu ajja n'awaniriza, simugobere bweru. Buli muntu yenna asembere olugi lw'omuggulu lugutwawo. Yesu ge mazima ly'ekkubo lyaffe, ekibalwisa kiki? Munjiro gyendi abakoye nnyo, munduke muwummulenga n'essanyu. Buli muntu ajja n'awaniriza, simugobere bweru. Buli muntu yenna amwagala, ky'ekigambo kya Katonda talimba. Kale bannange tubunye ettendo lye, atugabidde buwo. Munjiro gyendi abakoye nnyo, munduke muwummulenga n'essanyu. Buli muntu ajja n'awaniriza, simugobere bweru. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe
okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala tulyoke tweyongere okumanyira ddala mazima obukulu n'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe era tusabe ku lw'abalala ebyo byetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nti Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abaatulokona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe Sekingi, era otubeere ku bwoyo okutandula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama Ayinza ekisa ekingi abasaasira mmwe abasonyiwa ebibi byammwe byonna abaweebanga okulongoosa obulamu bwammwe era abaweebwa ekisa n'essanyu omwoyo omutukuvu. Amiina. Ffenna awamu essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, kabaka bw'obugye bikolebwe mu nsi bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe, akamwa kaffe ne kalyoka kwogera. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ayi Mukama, yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye kano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Katuwulirize ekitundu kyaffe ekisooka. Yeremiya essuula 1 okutandikira ku lunyiriri olwokuna okutuusa ku lunyiriri olw'ekkumi. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nti bwe nnali nga sinnabumbibwa mu lubuto nakumanya, era nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Awo nze ne ndyoka njogera nti, woowe Mukama Katonda, laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto. Naye Mukama n'agamba nti toyogera nti ndi mwana muto, kubanga eri bonna gye nnaakutumanga gy'onoogendanga, era kyonna kye nnaakulagiranga ky'onookolanga. Tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe okukuwonya by'oyogera Mukama. Awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange. Mukama n'agamba nti, ntadde ebigambo byange mu kamwa ko. Laba leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka. Osimbula n'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula n'okuzimba
n'okusimba ekitundu kyaffe kikomyawo. Zabbuli 71 okutandikira ku nnyinyo olusooka. Gwe Ayi Mukama, gwe neesiga, nemenga okukwatibwa ensonyi ennaku zonna. Ondokole mu butuukirivu bwo omponye. Ontegere okutu ondokole. Obeerenga gye ndi olwazi olw'okutuulangako. We nnaayinzanga okweyuna bulijjo. Walagira okundokola kubanga ggwe oli lwazi lwange era ekigo kyange. Olunyiriri olwokuna, omponye, Ayi Katonda wange, mu mukono gw'omubi, mu mukono gw'omuntu atali mutuukirivu, omukambwe. Kubanga ggwe oli ssuubi lyange, Ayi Mukama Katonda, ggwe gwe neesiga okuva mu buto bwange. Ggwe wampanirira okuva mu lubuto. Ggwe wanzigya mu byenda bya mmange. Ggwe gwe nnaatenderezanga ennaku zonna. Tugenda ku lunyiriri olw'15. Akamwa kange kanaatenderezanga obutuukirivu bwo n'obulokozi bwo okuzibya obudde. Kubanga omuwendo gwabyo sigumanyi. Najjanga n'ebikolwa eby'amaanyi ebya Mukama Katonda, naayogeranga ku butuukirivu bwo ku bubwo bwokka. Ayi Katonda, gwe wanjigirizanga okuva mu buto bwange, era okutuusa leero naabuuliranga ebikolwa byo eby'ekitalo. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, Omutukuvu, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokusatu kivudde mu Makko, enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko mu ssuula esooka n'okutandikira ku lunyiriri olw'4. Makko olubereberye 4 ku ludda olw'endagaano empya wagamba bwe wati. Omugenge n'ajja gy'ali ng'amwegayirira ng'afukamira, n'amugamba nti bw'oyagala oyinza okunnongoosa. N'amusaasira n'agolola omukono gwe n'amukwatako, n'amugamba nti njagala, longooka. Amangu ago ebigenge bye ne bimuvaako n'alongooka. N'amukuutira nnyo. Amangu ago n'amusindika, n'amugamba nti laba, tobuulirako muntu yenna. Naye genda weeyoleke eri kabona, oweeyo olw'okulongooka kwo. Musa bye yalagira okuba omujulirwa gye bali. Naye n'afuluma, n'asooka okubuulira ennyo n'okubunya ekigambo, n'okuyinza n'atayinza Yesu okuyingira nate mu kibuga mu lwatu. Naye yali bweru mu malungu, ne bajja gy'ali nga bava wonna wonna. Ekitundu kyaffe kikumye awo. Ffenna awamu twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe Ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu,
nzikiriza omwoyo mutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna n'okussa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyiwa ebibi okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omugo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuwe ekingi wetukukoowola. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. sanyusa abantu bo abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo. Obuzika bo obw'ekisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga wali mulokozi mulala atulwanirira obulago wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Ffenna awamu essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otujje mu kabi konna ak'ekiro olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo mutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katweyongere okwegayirira. Mukama Katonda omulungi, Mukama Katonda waffe, tujja mu maaso go nga tukusinza Mukama, nga tukugulumiza Mukama, nga tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde kabaka wa bakabaka. Mukama ffe baani bokyaliseewo okutuusa ku ssaawa eno. Mukama tukuddiza buddiza kitiibwa n'amatendo kabaka wange. Katonda wange tujja amaaso g'okusooka nga twegayirira. Otusonyiwe ebyonoono byaffe taata. Tukusobezza Mukama mu kulowooza, ne tukusobya mu kwogera Mukama, ne tukusobya mu bikolwa Mukama. Katonda wange otusaasire. Bye tulina okukola tetubikoze Mukama, ne tukola ebitasaanidde mu maaso go kabaka wa bakabaka. Totugoba w'oli Mukama, totusasula ng'ebikolwa byaffe bitali bya butuukirivu bwe biri Mukama, naye nga tufukamira ku mavivi gaffe kabaka wa bakabaka. Gutusinze gutusingidde ddala Mukama, gutusingidde ddala Mukama. Katonda waffe tujja gy'oli nga tuyimusa Mukama Katonda wange ekkanisa yaffe, tuyimuse ekkanisa yaffe Mukama Kitange, tuwaayo Mukama Kitange Ssaabalabirizi w'ekkanisa yaffe ya England Mukama, tuwaayo Ssaabalabirizi w'ekkanisa yaffe ya Uganda Mukama, tuwaayo abalabirizi bonna Mukama Kitange, tuwaayo Mukama bassabadinkoni baffe bonna Mukama ne bakanoni, tuwaayo Mukama abasumba baffe, tuwaayo ababuulizi n'abadinkoni Mukama, tuwaayo abayimbi mu kkanisa Mukama n'abakebezi, era wamu ne ba youth leaders na buli department yonna Mukama abagikulembera. Twetaaga ekisa kyo Katonda wange, tusaba Mukama Katonda wange gw'ayinza byonna. Mukama taata weereza omwoyo w'omutukuvu okumaamira Mukama Katonda wange emyoyo gyaffe, okututukuza Mukama. Leka Mukama Kitange obuweereza bwo bukuweesa ekitiibwa. Leka ekkanisa yo Mukama eberenge kuweesa ekitiibwa Mukama Kitange. Mukama Katonda wange nga twetaaga okusitulibwa ng'abaweereza. Leka otwetaaga okulungamizibwako Mukama, twetaaga ekisa kyo Mukama, twetaaga amafuta g'ag'enjawulo Katonda wange ng'abaweereza. Era Mukama Kitange twongera okuwaayo Mukama Katonda wange ensi eno Mukama Kitange, nga tuwaayo abakulembeze Mukama, tuwaayo Queen wa Bungereza Mukama, tuwaayo kabaka waffe Mukama Kitange owa Buganda. Katonda wange tusaba obasitu
basitule basobole Mukama Katonda wange tukulembera mu bwesigwa Mukama Kitange ne mu mazima Katonda wange bawe obwesimbu Mukama bawe omwoyo w'okuba directinga Mukama bawe that spirit of direction dear Lord bakwetaaga Katonda wange bwe banaafuna Mukama okwolesebwako bwe banaafuna omwoyo ow'amagezi okuva gy'oli Mukama naffe banatudirectinga Mukama Katonda wange mu ngeri esaanidde taata tuwaayo Mukama Katonda wange ensi yaffe Uganda tuwa president waffe Mukama Katonda wange ne ba ministers ne ba prime ministers bonna taata tusaba obawe okulungamizibwa Mukama basobole okukulembera ensi yaffe mu mwoyo ne mu mazima Mukama basobole okukola ebyo ebisaanidde okukolebwa Mukama kubanga beetaaga directing from your end Mukama. They need your direction, Lord. They need your direction, dear Father. Kubanga Mukama wotali bakola Mukama Kitange bye batalina kukola. Leka bamanye Mukama Kitange nti abantu bo Mukama beetaaga obuyambi beetaaga okulabirirwa Mukama ensi yaffe Mukama Kitange ng'olaba edobongose Mukama ng'ensi yaffe etabanguse nga kitta abantu kittabuse Mukama ng'abantu baffe bafa nga bayiwa omusaayi olw'ebintu ebitaliimu Mukama olw'ebintu eby'ensi eno Mukama Katonda wange ng'oyima waggulu Katonda wange taasa ensi yaffe Uganda ng'ensi yaffe tukaabya amazzi ga Mukama ensi yaffe nyaffe Uganda Mukama taata tusaba taata labirira ensi yaffe taata labirira ensi yaffe taata somulula ensi yaffe mu musaayi gweyiwa Mukama Katonda wange Mukama ng'abantu basula njala ng'abalala basiiba njala Mukama ng'abalala tebalina na ssente zirabirira famire zaabwe Mukama naye Mukama Kitange ekyo kiriwo olwakuba nti twekkusa twagala ffekka okwekkusanga ffekka Mukama Katonda wange tukusaba luŋŋamya abakulembeze baffe Mukama teekawo obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Uganda Mukama ffe tetusobola ng'abantu naye Mukama osobola okuluŋŋamya olaba tukyama Mukama osobola okuluŋŋamya luŋŋamya abakulembeze baffe Mukama tukooyoka abamaziga Mukama tukooye taata situla Uganda yaffe Mukama nunula Uganda yaffe Mukama tukuza Uganda yaffe taata tusaba tetusobola kubimalayo Mukama naye tumanye Mukama nti ne bwe tuba tetunakusaba omanya bye tubaagala Mukama era n'obituwanga bwe bw'oyagala Katonda wange tusaba no Mukama obituwe nga bw'oyagala Mukama Katonda wange twongera okusabira Mukama Katonda wange abantu baffe abali mu malwaliro abantu baffe abalwadde Mukama ekirwadde kino ekya COVID Mukama Katonda wange nga kitabuse Katonda wange Mukama taata tumanyi twasobya naye totuvaamu Mukama totuvaamu Katonda wange totuvaamu taata Mukama Kitange tuwaayo famire ziizo Mukama ng'olaba buli famire erimu omulwadde Mukama famire zisinga tuzirabye wano zirimu abalwadde Mukama Kitange bw'otyo bw'oyogera mu Zabbuli ey'enkaaga-mu-omunaana Mukama nti gw'otulokola mu kufa Mukama gwe yakuwa gw'oliwo tulokola mu kufa Mukama Katonda wange tulokole Mukama tukusaba otulokole Katonda wange tuwaayo omwami Yoserukuume yaviibiddwako mukyala we Mukama kyokka nga naye Mukama tumanyi nti naye tali bulungi taata n'abaana Mukama tusaba obasitule Mukama nga Margaret yagenze Mukama ekiseera si kyangu Katonda wange tusaba obasitule Mukama janjaba Mukama labirira Mukama Mukama gwe omusawo w'abasawo Katonda wange gwe musawo w'abasawo tusaba Mukama ozibula eddagala erya COVID Mukama bangi betutamanyi abali eyo abavundira mu nnyumba zaabwe nga tebasobola na kussa Mukama taata gw'ogaba oxygeni w'obwereere ate oxygeni wotagwayo Mukama Katonda wange tukusaba bawe oxygeni oyo Mukama atagwawo
taata bonna bagabidde taata basumulule mu birwadde ekirwadde kino kitabuse mukama mukama ekirwadde kitabuse mukama ekirwadde kitusensera mukama tusonyiwe we twasobya katonda wange tusonyiwe mukama zaayo obusungu bw'omukama salako ku busungu bw'omukama sala ku busungu mukama katonda wange tukwegayirira tetusaanidde mukama naye tusonyiwe mukama tunakusinza mukama tunakugulumiza tuwayo abafiiriddwa abaagalwa baabwe mukama tukusaba obasibe ebimyu obanyweze mukama tuwayo katonda wange abali ku makubo nga tebalina wakusula mukama tusaba obanoonyeze accommodation katonda wange abatalina kyakulya mukama tusaba obagabirire kabaka wabakabaka mukama kitange tuyongere okuwaayo mukama abatambula engendo empanvu n'ennyimpi tusaba obakulembere erinnya lyo taata linaagulumizibwa tunaakudiza ekitiibwa n'amatendo mukama kubanga osaanidde katonda wange osaanidde mukama osaanidde kabaka era byonna tubikusaba tuyita mu nnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina mu kaseera kano nga tumaze okwegayirira okw'enjawulo kantwale omukisa guno okwaniriza Rev'd Mugerwa. Rev'd Mugerwa tusanyuse nnyo okukulaba era abakristaayo balindiridde n'essanyu obubaka obw'enjawulo mwoyo mutukuvu bwakutisse ssebo. Katusabe Mukama Katonda waffe tukwegayiridde ateeketeeke emitima gyaffe kuleera ekigambo kyombo bigambo byogenda okwogera naffe Yesu Kristo mukama waffe amiina. Nga bulijjo njagala kubuuza omulamusiza mu linnya mukama waffe Yesu Kristo muli mutya banaffe muli bulungi okujja ddala njagala kubuuza baganda bange na banze abantu ba ntima oyinza kuwulira abantu ba ntima tuli bulungi and abakristo baffe mu St Marco mu Kennington bali bulungi babulamusa n'omukyala wange Namtebi n'abaana baffe babalamusa eddo. Nebaza kata olw'okufuna omukisa okwogera olwaleero naye nga bulijjo mbasaba to permit me okukozesa lulimi lwangu oluusi nja kukozesa ebigambo bya jabula Luganda. Njabula nsonyiwe banange ngezaako naye zino yinza kuwulira Luganda naye ogera bulungi njabula kano. Let's look at the Gospel of St Mark. Abantu asomye bitundu olwaleero. We read from 3 Bible readings. One from Jeremiah, one from Psalm 71, but I want to start with the Gospel reading from Mark chapter 1. It comes at the beginning of Mark's story. I think Gospel of Mark is my favorite Gospel, partly because I have been the Omusumba in 2 churches called St Mark. For 11 years, I was Omusumba in St Mark's, Mitcham, and then in 2012, I moved to Coulson, where the church is also St Martin. But Mark is my favorite gospel writer, and he introduces us to Jesus. He gives us a vivid picture of Jesus moving around. And the short passage we had today was a wonderful passage of healing. A man leprosy, Omugenge, comes to Jesus and asks for healing. And it's a simple story. Jesus heals him. There's the competition that Jesus says, don't tell people, it's not the time yet. But the man can't keep it to himself. He goes off and tells
everybody about Jesus. But what I love about the passage is simply the word in verse 41. We read this word, namusasira. Namusasira. Jesus has passion on him. Jesus doesn't find him a nuisance, a problem, to heal him, but he has compassion. He feels in his spirit for him. We know that thing, don't we? That feeling of compassion, of suffering with somebody. Just now, our sister Esther Cafero led us in prayers. We could hear her compassion for those who are bereaved, those who are sick, for those on the front line. And Jesus has that compassion. He feels for this man with leprosy. He had leprosy. You were in permanent lockdown. You were permanently restricted. You were permanently socially distanced, not just meters, but several meters. Stay away from everybody else. Denied access to society, to communities. And Jesus has compassion. Sunamusasira. I think that's the word which strikes me in this passage. Jesus, namusasira, has compassion for him. His heart goes up to him. And I believe as we pray for ourselves, we pray for those who are sick, as we pray for those who are bereaved. We know last week we passed in this country a terrible landmark of 100,000, mitwalo kumi, of number of people who have died through this COVID pandemic. And I believe we have passion for those who are bereaved, but even more, Jesus, namusasira, nabasasira. And we bring our friends to Jesus and say Jesus is the one who heals. How does Jesus heal today? Well, I believe it is possible that God heals in response to our prayers. That sometimes we hear of a testimony where somebody says, I prayed and God healed me. But I think also we have to understand that God heals through the miracle of medicine, of science, that he's given wisdom and understanding to scientists, doctors. And I praise God for the discovery of these vaccinations, which are now on offer. Now, I know that what I'm going to say may not be agreed by everybody. There may be some controversy about vaccination. We hear so many different things, particularly on social media, WhatsApp groups, and we wonder, are these vaccinations really safe? Will they work? Have they been developed too quickly? And lots of people have so many questions. In our church last week, we facilitated a discussion between two doctors and a pharmacist in a church family who answered questions from other members of our church family. Because a lot of people are hesitant, a lot of people are cynical. And I think the reason I believe that these vaccinations are safe and we hope effective is not because of the words of the Prime Minister or the government, but actually the word doctors that I know who have explained to me how they have been tested, how they have been researched. And for me, I believe these vaccinations are a God-given miracle by which people can be not healed of coronavirus, but how they can develop the strength to keep it at bay. The reason our church had to really come to a common agreement about where we stood in the vaccination date is because we were asked by the health service to open our church hall as a vaccination centre. And on Thursday, this last week, 3 days ago, our Montgomery Hall, our community centre just next door to where I live, was opened as a vaccination centre. And since Thursday, 2,000 people have received a vaccination. As some of you will know where I'm talking about, but don't misunderstand me. It's not a walk-in centre. I can't invite you and say, come now. You have to still wait for your doctor or someone to invite you. But we as a church are saying we are glad that our church hall is used in this way. It is, we believe, a chance for people to protection against the virus. I believe it's a God-given miracle
We believe Yesu natusasira. Jesus has compassion on us. And this is a God-given way in which we may be able to find there is something better, that we no longer hear of the number of people dying every day, of new cases, and of all the things which we can't at the moment. Those who have come up with meeting with Zoom is a wonderful idea, but we would rather meet together in person. We want to eat together. We want to eat matki. Want to be together in person. We want to be able to sing in church. We want to be able to travel about to hug our family and our friends. And I believe the vaccination is a God miracle as a compassion of God. Just as Jesus stretched out his hand to this man with leprosy, so I believe God is stretching out his hand to us and saying, this is opportunity for healing. I wonder if you saw the Archbishop of Canterbury last week. He himself had the vaccination, and he said something very interesting. He said, this is the Archbishop of Canterbury, Archbishop Justin Welby. He said that some people think having the vaccination is just about your personal choice. Somebody might say, I'm going to have you have it. Me, I'm not going to have it. You have it, that's your choice. But for me, I'm not going to have it. He said actually, having the vaccine for him was part of the command to love his neighbor. What he meant was that if he chose not to have it, he felt that he would continue to be at risk of getting the illness. And if he had the illness, if he had the virus, he would then be at risk of infecting somebody else. And even the vaccinations are not 100% protective. And I think one of them they're saying is 95%. But what if he gives the virus to somebody who's in that 5%, whom the vaccination has not been very effective? And so the Archbishop of Canterbury said, Christians should have this vaccine, not just for their own personal choice, but as a sign of love for their neighbor. And we also have a bishop who attends our church congregation at St. Mark's. We have a wonderful bishop called Bishop Anthony Pogo. He was a bishop in the diocese of Kajukeji. I wonder if anyone's been to Kajukeji. It's in South Sudan. And he is now based in London, working at Lambeth Palace for the Anglican Communion. And he is at the forefront of saying that he believes this is God's answer for things to get back to normal. And he's encouraging Christians to be ready when they are called to receive this vaccine. So the reason I connect to this vaccine is really Mark's gospel is a story of healing. How does God heal today? Maybe out of compassion for us, God's people, there's that sense of Jesus is stretching out his hand and saying, here an opportunity for things to change. Even bigger than the coronavirus vaccine is the news that some of you may have seen, that it seems scientists and the medical people are on the brink of a new effective vaccination against malaria. Wouldn't that be wonderful? How many children in Uganda have we lost over the years through malaria? Wouldn't it be wonderful if there was a safe vaccination that could wipe out malaria and wipe out the number of young children dying of malaria every year? There was an illness called smallpox, which ravaged the world for many, many years. In fact, in my churchyard in St. Mark's, I was looking through the records of those who have been there. Many of them are children. Many of them are young women who it's believed died in childbirth in the middle of the 19th century, 1830, 1840, 1850. Most of those buried in my churchyard are from that era. And smallpox was believed to be the illness which so many of them died. Today, smallpox has been eradicated from the world because of the miracle of vaccinations. So I said, I know the whole subject of vaccination is controversial, and some of you may have other views. But for me, I believe it's a way in which God is helping us. And it's a miracle, just as the miracle of Jesus stretching his hand for the healing of the leper, which we read
Let me very quickly touch on the other two readings. There was something both of those Old Testament readings, the reading from Jeremiah and from Psalm 71, had in common. And it was really this sense God knows us. God knows us. How long have you known your oldest friend? If I said to you, who do you go back longest with? For some of you, it may be that your husband or wife is your oldest friend. But maybe some of you would say, no, I have another friend who I've known longer than my wife. A school friend might be. I was at Budo with this friend, and we still are friends today, or whichever other school you may have gone to. And say, there's a friend I've got who I've known 50 years. He knows me so well. We've kept up all these years. How long has Jesus known us? How long has God known us? Well, God says to Jeremiah, I knew you while you were still in your mother's womb. Isn't that extraordinary? I knew you even before you were born. In Jeremiah chapter 1, God calls Jeremiah to be his servant, to be his prophet. And he says these words. He says, Wenalianga sinakubumba mulubuto nakumanya eranga tonava lubuto and nakutukuza. I knew you even before you were born. That's what God says. Isn't that extraordinary? God goes back longer than our OB, longer than our oldest friend known us, even before we were born. And that means God knows our thoughts. He knows our fears. He knows our hopes. He knows our anxieties. And there's something, I believe, deeply reassuring about that. God knows me. God knows my name, but God also knows everything that I've gone through and everything which I'm facing at this time. And Psalm 71 says much the same thing. God knows us and is able to look after us. Those words, I've known you before you were born. I've known you while you were in your mother's womb. Look at Jeremiah. Something interesting. God says to Jeremiah, don't make excuses, because Jeremiah is ready with his excuse as to why he might not do what God is calling him to do. His excuse is that he's too young. He's too young. And it's great that God says to him, the translations which I was reading on the Bible Gateway, God says to Jeremiah, Nae mukama katonda nangamanti, toyagaranti mwana bwana. I'm just a child. Don't say I'm just a child. Don't say I'm too young. I wonder if there are any people listening today who feel that God is calling them to do something, and they're saying, not yet, not yet. And possibly encha, perhaps another day, perhaps tomorrow. Let me just put it off a little bit longer. I'm too young. I'm too busy. I'll get round to serving a little bit later. And God says to Jeremiah, don't make excuses. Don't say you are mwana. You are just a child. Don't say you are too young. Never have excuses. God says, look, when I call you, I'll be the one to give you what you need. I've known you all your life. I've known you even before you were born. And one of the great things in the Bible, isn't it, is that God does use children and young people. It doesn't say, oh, wait until you finish primary school or secondary school or university. Wait till you've done this and this, then you will be able to serve me. We need to teach our children that they can serve God right now. We know life is very tough for children at the moment, and young people, particularly as they're not able to be physically in school, but are able to serve God wherever they are. You'll know that proverb, which is very common in Luganda, emitieto, chigumuiza etibera, that young people are capable of great things. Young people are able to inspire us,
Jesus took a child and said, we can learn from their simple faith. We can learn from them. We need to keep praying for our children, encouraging. Somebody once said, the children are the church of tomorrow. We need to train them up. But actually, they are the church of today. They are the church of today, not just the church of tomorrow. They are here and now, people who can teach us, inspire, and encourage us. And we haven't got time to go through the whole story of Jeremiah, but God called him in a wonderful way. Maybe if you're a parent or a grandparent or an uncle and aunt or any children who come under your sort of care or influence, we need to make a point of really praying for them, that they would God's love, God's forgiveness, God's purpose, but especially that they would know God's call on their life, God's call to know him and to serve him. We don't have too much time now, but I really want us just to go back to that opening phrase I took from Mark's Gospel, where Yesu namusasira, Jesus had compassion. Let us not grow tired of being compassionate. Let us not grow weary in care and concern. Sometimes figures of people dying, the need we see around us can almost be overwhelming. And we can almost say, I don't want to even hear the news anymore. I want to know about these things. But actually, let's pray that we would have the heart of God, that we would be people who are moved by compassion. One of the things for my church in this vaccination centre has been a chance for us to serve the community. What we've done is we didn't just say to the health service, here are the keys to the hall. If you go, you use it. We were able to say to them, we want to work with you. We want to do some volunteers. We understand you need volunteers to help organize the queue, to help old people fill in the forms. We are ready to help you, to work with you. And it's been a wonderful witness as people have come to our vaccination centre to meet church members who've been able to say, we are here to serve you. We are here to help you. We are here because we have compassion. To basasira, our concern for you. We want to stand with you and help you through this. And we believe this vaccination will be good in protecting you and for helping us return. Let's pray that we would not grow weary. We wouldn't grow tired of compassion. Sometimes people talk about compassion fatigue. There's too many needs, too many people who need my help. Let me just try and opt out. Jesus didn't opt out. Jesus looked at somebody like this man with leprosy, held his hand and said, you are well. Jesus was the one who brought wholeness, who repaired and put right what was wrong. In our day, let's ask God to show us what we can do to put things right, whether it's mending one broken life or broken relationships or broken parts of our community. Let's be constant in praying for our children, our young people, helping them to know that God has known them. God can call them even while they're young. And let's pray that the church here in London, in Kennington, where I am, in Thornton, Heath, where your church is based, let's pray that the church here in London and the church in Kampala and in other parts of Luganda and through Uganda would be known as a people of compassion, a people of generosity, people of love, people of care, that would be the distinguishing hallmark. It's very easy for people outside of the church to criticize the church, say, look at this, I hear about this scandal, what about this church leader, what about that terrible thing? But actually, let us pray that we would be known as a people of compassion. Jesus, Yesu namusasira. Maybe that's the phrase just to hold on to reflect on and say, how can I show compassion, the mercy, sympathy, the generosity that Jesus did in that passage? Mukama abere namwe. Abeere n'omwoyo gwo. Amina. Omusumba tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo ebirungi bwe bityo okusaasira. Amiina, ffenna tuyigize okusaasira, compassion.
mu kaseera kano kampite omukubiriza waffe atubuulire ate ebirala ebigenda mu maaso mu masekkati gaffe. Mukama yeebazibwe abooluganda. Mbaniriza nnyo ku lw'ekkanisa, ku lw'olukiiko lw'ekkanisa okuba mu kusaba kwa leero. Mwebali nnyo, mwebaliridde okwerekereza akawungeezi kammwe okujja okwebaza n'okutendereza Mukama. Njaniriza n'okwebaza aba Rev'ds baffe, Rev'd James, who is here with us and always making sure everything is going well. Thank you so much, Rev'd James. And Rev'd Stephen, thank you so much for that wonderful message today, message of compassion. And I think we've learned a lot from your message. And I think it was very well timed, the message about okusaasira. Mukama atusaasidde n'atufunira vaccine. That topic of vaccination is something that we really need more and more. And it is very, very good and timely. And I think, you know, building on from what you've said today, we need a bit more of that. Fena tujja kukkiriza ekigenda maaso tukimanyi. There's a lot of conspiracy theories, there's a lot of discouragement. Yesterday I was listening to LBC News radio, and David Lammy was talking about exactly that, what's in the Black community about the vaccination. He had to accompany his auntie and make news with it to convince people to start thinking about it. So ndoza naffe tujja kuba nga tuteekateeka ng'ekkanisa. Sunday mu kusaba kwaffe okuddako ng'ennaku z'omwezi 21 tunaafunayo omwogezi ajje atusomese. Naffe tujje n'ebibuuzo byaffe byonna twongere okumanya vaccine eno n'obwetaavu bwe tulina n'engeri ki gye tugenda okugiyaŋŋanga. So Sunday the 21st is our next service, the 21st of February. Tujja kufuna talk, service ejja kulemberwa Team Yokana. So Team Yokana bajja tufunira omwogezi atubuulire ku bigambo by'okugemebwa kwa COVID-19. Nsaba kubajjukiza abakristaayo twongere okusaba ennyo. Twebaza nnyo muganda waffe mukyala Kafeero atusabidde essaala ebadde ejjudde omwoyo nga etukwatirako ddala buli omu okutuuka waali. Asabidde abalwadde, asabidde ensi yaffe Uganda. Bane twongere okusabira areas ezo zombi nnyo nnyo. Tunoonye Mukama nga bw'akyasobola okulabika. Ku nsi yaffe Uganda, Mukama tumwetaaga nnyo nnyo nnyo. Atanaba kutuukibwako kizibu kya kufiirwa muntu mu famire yo oba ku kyalo kyo oba kubuzibwawo ekitta bantu kiyitiridde. Mpaawo atalikaaba, wali ezo emmotoka ze bayita drone. Abantu babuziddwawo, battiddwa, okufa kungi. Mukama atusaasire nga bwe tuwulidde obubaka obwo bw'okusaasira. Tusabire Uganda, tusabire abantu baffe wano, twesabire famire zaffe. Ekintu ky'okusabira famire zaffe wano nakyo kigazi nnyo. Tulina abalwadde bangi wakati mu ffe. Mu kaseera kano kwogerako abatono n'abamu tetumanya abalwadde, abantu balwadde, naye omwami n'omukyala Sempasa bayita mu kaseera kano nga balina COVID. Bali weak, very weak. Beetaaga essaala ez'amaanyi ennyo ennyo. Era ne mu community wakati mu ffe bangi abakiyitamu. Obulwadde bungi bweyongera bweyongeze. Mukama atusaasire. Okufiirwa, families eziyita mu kufiirwa, bannaffe baserunkuuma
Margaret eyatugenzeeko, abaana abasigadde emabega ne famire. Kwegamba twetaaga ekisa kya Mukama bannange. Okufa kungi wakati mu ffe. Tusaasira abo bonna abali mu kaseera kano, abalwazizza, abalwadde, abafiiriddwa. Mukama atukwatireko, atuyise, atusaasire, atuyise mu mbeera eno mu kisa kye. Njagala okubakubiriza abakristaayo obuteerabiranga kusigala nga muweereza Mukama mu buli mbeera, kubanga y'alina final say mu buli kimu. Wadde tetugenda mu kanisa, tujjukirenga okuwagira obuweereza mu kanisa. So ku message gye batuweereza tuyita mu kusaba kubeerako message ya bank details okusobola okuwaayo ebirabo, obweyamo n'ekimu eky'ekkumi eri abo bonna abasobola. Please mufune account y'ekkanisa. Nga bwe nabagambye nti tujja kuddamu okusaba nga ttiimu Yokaana yeekulembera okusaba ng'ennaku z'omwezi 21 February. Ate tuddemu okusaba okusembayo mu mwezi nga 28 okunaakulemberwa ttiimu Makko. So ttiimu Yokaana ne ttiimu Makko ze zigenda otukulembera mu kusaba mu mwezi gwa February. Njagala okwongera okwebaza obuweereza eri bonna abawaddeyo obudde. Njagala kwebaza ttiimu Luka mu ngeri ey'enjawulo ku buweereza bwa leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ttiimu Luka mwenna abasomye ebitundu abatusabisizza. Twagala okwebaza ttiimu yonna eteekateeka okusaba kuno, naddala Mwami Kalanzi ne Rev'd James who host us every time we have a service. Thank you so much. And at this moment, I'm going to invite Rev'd James to pray for us, to give us a word and a blessing before we can close our service. Thank you so much. Rev'd James. Thank you very much, Janet. Thank you very much as well, Vincent, for leading the service, and for Reverend Coulson for sharing the word of God with us today. Before I pray, I will just want to say that I just want to remind us that next time that we meet, it will be, Janet has estimated, it will be February 21st. We will be we will have started the season of Lent, which will start on the 17th of February with Ash Wednesday. And just as a season of Lent, it is a season of self-denial, a season of penitence, reflection. We just want to encourage all of us, if at that particular time we might just want to take those number of days between the 14th, the 17th of February all the way to Easter as a moment of reflection, a moment of prayer, and a moment of just penitentially just reflecting and denying ourselves of something and picking up a discipline. But thank you very much for being here today. So we will just say a blessing, and the Lord will indeed bless us. The Lord be with you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Amen. Brothers and sisters, may Christ, who is our light, may Christ, the Son of God, born of Mary, fill you with his grace to trust his promises and to obey his will. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all, now and days without end. Amen. 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 Thank you so much, Rev'd James. And just to say, our service has ended now. So this is our final hymn. Abantu ba Yesu abalokole
abana b'ekisa era b'eddembe tuli baddu b'ani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka Yesu be yalonda be yanunula bana ba Katonda ab'emmebepya tuli baddu b'ani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka tuli ba kika kye ab'omu nnyumba bana mu kisa kye talitubola tuli baddu b'ani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka kiki ekyatufuula abalwanyi be Yesu yatugula n'omusaayi gwe tuli baddu b'ani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka Yesu be yalonda be yanunula bana ba Katonda ab'emmebepya tuli baddu b'ani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka tuli baddu b'ani tuli ba Yesu twali ba Setaani ne tusenguka ompise Mukama okujanga gy'oli onaze n'omusaayi gwo ogusinga byonna